nze siwagira Saha omanyize Dr. Tiamale sikyamukira siri wanayingi status yange ya Benz gwamanyi kyoli abayimbi mu namba kungirano ku volongoto bwe munagaana mmwe mumanyi kubanga okumanya eba decision okugaana oba obutagaana ne mujja kyejjusa lwaki mwagala okusuula Sindi mutekewo Saha nga Sindi tannabeerawo myaka 30 nti mugeseza n'alemwa bwe siba tiimu ennene nga PSG, Man U, Madrid, Arsenal zigula abazannyi ne bagaana okukola obulungi mu season esooka ne babongera season eyokubiri tiimu zigula abatendesi ne bagaana okukola mu season 2 ne zibagumiikiriza paka season eyokuna azimbe ekintu Sindi yakatandika okuzimba ekintu yakitaddemu amaanyi okutuuka awo ekiri yakatandika okukizimba mulimu kumwagala okumuggyako mwagala okuleta muyaye munnammwe Saha bw'oba oyagala okukulembera sooka weekulembere nze siyinza kuwa Saha kalulu sigamba nti simanyi busobozi bw'obamba butegeera nnyo lwaki Sindi mumuggyako amangu olw'okukyamuukirira ako akakyamuukiriro kagenda kusuula bannayuganda n'abaddugavu mu buzibu nti yo omuntu akola ekintu nga talowoozezza kubanga gundi ani oyo King Saha yali mu luyimba lwa Bobi Wine olwatuliyambala engule naye ate yaliko ne mu lwatulibonga naawe olw'okuba mbu principal yasayininze kati kiwedde King Saha agenda kukola ky'okusinga ku Sindi kati kambategeeze bw'abanga Sindi abadde munafu ate Saha agenda kuba mufu atambula okwo okukyamuukira kw'abannayuganda okukola ebintu nga tebalowoozezza olwa bandi wagoni nze bwe mugenda eri 10 nze nsigala wano omu always oyo yenze ninga Alex mukulu kyowagira sikola atya naye nkuwa amagezi Sindi omwandi mumuzizzaako mwe bayimbi mu abeefuula abategeera kumbe temutegeera mwavu wadde wano ebbanga gwanvu ebibiina byabalema okutondawo omukazi ataddemu ekintu amaanyi akitaddewo kati ate mwagala kumuggyako mumuleeta Saha mumuleeta ngaani kale mumulonde emyezi giyitewo era mujja kulaba talina kyabakoze ate mutandika omuvumu bwe muto omwagenda mu kulonda ano kalwa akawedde buli abalyambuleera tiikinga ne mugenda musuula abantu nga Amelia kyambadde ne musuula abantu ne musuula Rosemary Senninde ne muteeka wa People Power baali bakoze eki tugenda mwaka mulaba nga bali mu parliament guweze baali bakoze eki Mukasa Rosias wano yali akoze eki terumi njagala oŋŋambe Mukasa Rosias kye yakola ensi tezimbibwa kukyamuukirira kyova olaba abazungu bo si buli muntu nti alonda bannayuganda mwagala kweyisanga babooda eyasoma n'ataasoma osanga omuntu eyasoma ng'alina diguli ng'akomentinga nga wabooda lwaki ndeeta booda bonna babi nedda bonna si babi naye abasinga babi kati zonna mbi ababooda avuga aweesa obwana 5 talina elementi asalidde awatalina salira ayimira mu luguudo mu makati tebalina bukulembeze tebanaaba tewali abagambako bakulula sitaadi bavuma abantu bannayuganda baagala kweyisanga babooda kati King Saha balaba abafaanana Sindi balaba tabafaanana kati baagala kulugyawo King Saha Sindi balete Saha kuba bakyamukira kuba Kyagulanyi yagenzeyo n'asayininga mu kitabo baganda bange mbabu tebabalimba-limbanga mulinga People Power yatugamba mbwegenda kukyusa ensi mu People Power egenda kukyusa ensi ebeera ennungi ensi empya bw'eba ensi empya sooka osale ku kabaayi enviiri omuyigirize n'okunaaba n'abavubuka abatambula naawe nzitoyinza kunnimba mbu Saha agenda kubaako ku ddiru ki bannayuganda okukyamuukirira kwe kwabasuuza Ssematimba ne baleeta Lukwago njagala ondaga ekigambo Lukwago kyakoze bukyanga mu mulonda anti mwalonda kukyusa Kampala ensi ya Uganda eyonoonese lwa musajja gwe bayita Lukwago ensi ya Uganda eyonoonese lwa musajja gwe bayita Erias Lukwago ye wali ebyonoonese waabeera alinga nsega alinga nswera omusajja Hudu Hussein abaddeze mu kibuga ng'akirongoosezza nga bagobyemu abatembeeyi bagobyemu Kyakaali ng'ekibuga kyeyagaza omusajja alwanyisiza Hudu Hussein era yali musanyufu nnyo nga Hudu Hussein bamututte eyumbe emyala giremye okuzimbibwa si lwakuba ndi gavumenti erina ssente naye ba Lukwago beegatta ne balemesa KCC okuyonja ekibuga n'okuzimba emyala basigale nga bafuna political capital kuba n'alimbira baavu bannaabwe bafune obululu eye Lukwago yalwanyisa Musisi paka lwe yamufulumya era okufuluma kwa Musisi Lukwago kwamukola bulungi nnyo nerengera Kampala bw'atambula kukyamukira kwa bannakampala era omulodi waali bannanga omulodi wowe nnyabo kati omulodi akoze eki Arosias Mukasa akoze eki
ng'ogyeko bazaako okulekalya mu parliament bakoze eki mbuulira Nambooze ebbanga lyamaze mu parliament akozeeyo ki nze Abamerika Abangereza genda mu mawanga g'abazungu osome ku ngeri gye balonda si buli muntu nti akeera n'ava mu kazigo ke nga yabuliddwa ekyokulya n'alonda president omuntu eyasuze enjala alonda atya omukulembeze abayimbi abatanaaba mulonda muti omuntu abakulembere ng'abamu n'okunaaba temunaaba sindi mumuzzeeko nze mbalagidde oba temwagala mujja kifuwa nga mukizza munda oyo omukyala kati akuze sindi kati akuze mukazi mukulu asobola okutwala ekibiina mu maaso oba ayina ebitateredde mu kyasanja ekisooka kibadde kyakajja muwe ekisanja ekyokubiri temupapa kulonda bayaayi ekyo kino baganzi Kyagulanyi simulinaako buzibu naye bwe twagenda okumuwerekerako mu kulonda kw'ekyaddondo twagenda ffenna bwe yagala okujja kuba pulezidenti n'ayagala tusindikire ebivubuka bituvume bitukake bimulonde naye nga nti nze ate wano sisibirawo nze Dr. Tyamani nze awo sisibirawo nze sajja ku kibuga kusinika binnya nagenda na buli agenda wo mulonde sindi ku bwawuma amanya n'eddoboozi mpitibwa Musa Majoba ekikufuula omufirimbi kwe kuba nti bw'ogula akabanjako oli tagenda keera ku makya akube ekigere wansi odduka olekewo ekibanja kubanga bakkanze otidde oterebuse n'olyoka okola ki osaka entyagi n'oleka ebibyo by'okoleredde by'olwaniridde oba ne bakyusa oluwanyi okuva we lubadde ne baluzza we balwagala nogayina mazima abantu bano ne mukama abalaba mukama yakukkiriza gwe osooka weerwaneko okulaba nti ebibyo bisigala bibyo tebikutwalwako bityo ngeri yaki egyeyo ebibyo bisigale nga bibyo n'olw'ensonga eyo bannange munzikirize bw'owulira omulala ng'akubye omulanga naawe beera mu firimbi ogatte ku ddoboozi eriri okulirye ne muliraano agatte eriri ku ly'omulala n'omulala agatte ku